Ababaka kkooti etaputa amateeka be yalagira okwamuka Paalamenti kuliko Patrick Ochan, Dr. Eliodat Mwesigye, Tarsisi Lwabulindoli Bishanga, Hashim Sulaiman, Abraham Zilike ne Asumani Basalirwa. Kati oludda lwa gavumenti nga lukulemberwamu abavudde mu ofiisi ya Ssaabawolereza n'abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda basabye abalamuzi omusanvu aba kkooti ensukkulumu okuwuliriza okusaba kwabwe kubanga ababaka baagobwa mu Paalamenti nga tebawuliriziddwa so nga baliko ababalonda okubakiikirira. Abalamuzi ba kkooti eno bakulembeddwamu omulamuzi Dr. Esther Kisaakye. Bannamateeka okubadde George Kalemera okuva mu gavumenti ne Eric Sabit okuva mu kakiiko k'ebyokulonda bagamba nti kkooti etaputa amateeka terina buyinza kusaza mu kifo kya mubaka alondeddwa era nga bamaze dda okusaba kkooti eno ebawe ensalawo yaayo bagikozese mu kkooti ensukkulumu. Constitutional petition number 20 of 2018. The very essence is that 6 elected members of Parliament have been ejected by the decision of the Constitutional Court. And we are coming before you, Lordship, begging your indulgence that we feel we have serious points of law to raise on appeal at the Supreme Court. Bano era bagamba nti okusaba kwabwe kulimu eggumba era singa kkooti eneegaana okubawuliriza n'egenda ne byasalwawo kkooti etaputa amateeka bakukosebwa bya nsusso. Wabula bannamateeka beeyaliko omubaka wa Paalamenti Eddie Kwezera nga ye yatwala omusango mu kkooti etaputa amateeka ebifo by'ababaka biryoke bisazibwemu bagamba nti gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda biremereddwa okwoleka engeri gye bigenda okukosebwamu singa ebyasalwawo kkooti etaputa amateeka binywezebwa. In order for them to invoke your discretion on why they should jump the Constitutional Court and come directly here, there surely should be some material upon which you can say yes, although they did not go to the lower court. Let's hear them and let's grant them. They have given you no material at all. Kwizera akiikirirwa Ben Wacha ne Wandera Ogaro nga bano bategeezezza kkooti nti ababaka omukaaga si be baavunaana mu musango guno so nga n'okusaba babeera ekitundu ku gwo nga gutandise okuwulirwa tebaakikola n'olwekyo tebasobola kulabikako kati mu kkooti esembayo nga basaba ebawulirize. Wacha n'Ogalo basabye kkooti eno egobe okusaba kwa Ssaabawolereza wa gavumenti ssaako akakiiko k'ebyokulonda era babasasule. Abalamuzi ba kkooti eno bagamba nti bakuwa ensala yaabwe gye bujja.